the national executive wadenga nawe ayigigi tukyakuliko tugenda kugulawo file ku police tugenda gende world detergent tugenda gende wa DPP tugenda ku police ne parliament tugenda kujiwandika bwe kiba kyetaaga Norbert Mao honorable Norbert Mao lekulira ekifo ky'obwa minister lekulira ekifo ky'obwa president kyewewaŋŋamyako embalala bamemba betaaga ekibiina kyabwe twetaaga ekibiina ki reflecting moral ideals ez'ekibiina kwe kyagunjizibwawo enkola ey'amazima n'obwenkanya enkola eya enfuga ey'amateeka DP oyo abarusula oyo DP President General gwe tulowooza nti naye ali mu nsonga zino era nga tulowooza nti ekyuma ekikuba empapula amanyi amanyitire gaakyo kubanga y'omukulembeze w'ekibiina era tusuubiriza nti amanyi gwe baakimuguza ddi era baakimuguza sente mmeka kati mu nsonga eyo tukitegeera butegeezi nti IGG alina obuzibu bw'amaanyi era twagala ayolese obwa independence oba okuba okwetengerera nga kuno okwetengera kuvira ddala mu article 227 so bw'aba teyetengeredde tumukubamu ebituli mu nsonga zagenda okukwasiza ensonga president eyamugambye mu URSB basebo ne banyabo mu URSB wali ensonga zezimu ezefaaniriza eza DP waliyo abakungu be bateese ku katebe olw'ensonga nti babulankanyako ensimbi oba beekobaana n'okubulankanya ensimbi z'omusolo president n'awandiikira minister of justice ayigigi naawe bakutadde mu kasero mawa awuubanga bw'ayagala nga bwazza awuuba bammemba banneeke bwe babba obululu okuva embalala siranda omwo mbidde omwo bonna abawuuba naawe ayigigi okkiriza obeere mu kisero kyekimu okkiriza ekibiina ne ssente y'omubi w'omusolo ne ssente y'abammemba b'ekibiina egende ng'edobonkana bw'etyo mutuzanya pingi pongo wawandiika ebbaluwa ng'otuddamu nga 9 kyokka watuyita nga 3 kiki kyokweka ensonda ezesigika mu ofisi ya Igigi zitugamba mwanoonyereza era ne wabaawo be muzuula n'ekyuma kyabbibwa mwatunulira audit reports ng'ekyuma tekiriiwo tulina obujulizi bwe tuzze tubawa okugeza tulina invoice wano nga akaveero buveero bunku buveero bwakozesebwa okuteekamu ebitabo mu delegates conference y'eggulu kali mwakateekako omutwalo gumu n'ekitundu bannange akaveera kyako omutwalo gumu n'ekitundu mazima ng'otunuulira ebyo era ng'osirika owoza simanya kibiina kiri private twakuzeemu mukyala Okiria nga tukugamba twakusaitingidde provisions nyingi mu ssemateeka w'eggwanga lino kubanga tuli kibiina ekikiririza mu nfuga ey'amateeka constitution ssemateeka w'eggwanga article 226 ekugamba ekuwa ebbeetu okunoonyereza ku buli mukulembeze every leader oba ali mu public service oba ali eno ensonga zino ziri ku bulyake na kwonoona nsimbi za bimu wa musolo Democratic Party efunira ddala ssente okuva mu consolidated fund oba mu kyetavu kya gavumenti n'olw'ensonga ya IGG olina oginoonyerezaako ekyokubiri ekitubobbya omutwe nti watandika okunoonyereza ku DP ennaku z'omwezi nga 15 Julayi 2026 bwe watugamba mubaka bwe watusindikira mu email n'otuwa bbaluwa eggalawo fayiro yaffe ennaku z'omwezi nga 9 Julayi 2026 watandika mu maaso ate ebbaluwa wagiwandika mabega kati awo twagala okunnyonnyolwa otandika atya osazaamu otya fayiro oggalawo otya fayiro nga 9 ate n'otandika okunoonyereza nga 15 omwezi ogw'omusanvu so ekiragira ddala nti kwegamba waweebwa ebiragiro before nga tonnaba kuwaayo consent yo
n'olw'ensonga eno twagala okusaba IGG oyimirire ku magulu go abiri nga IGG lwansonga nti engeri gy'ogenda okukwatamu ensonga za DP y'engeri gy'ogenda okukwatamu ensonga za URSB era president gwe tukulabula minisita w'onaaba tomuteese mabbali ng'okyamukkiriza okugenda mu IGG era okyamuwa obuyinza okuinterecta na IGG ogwo omusango tegulina we gugenda kutuuka era abakulu bagenda kuyinaayina era tewali bujulizi bugenda kuvaayo nga ffe bwe babusirikiridde n'olw'ensonga eyo ffe tugamba IGG ffe tetugenda kussa mukono tugenda kuwandiikira ne Auditor General of Government ku nsonga zino. Ofisi ya IGG fe tugirabanga ekola ebyobufuzi madamu Achani Okiria jangu mu byobufuzi kubanga kati mukola politics mu kifo ky'okunoonyereza ku buli bw'enguzi kubisa posto gye tuvuganye twesimbewo kubanga ofisi yamwe ya byabufuzi enoonya abantu bali connected be baagala okuyigganya naye abali b'enguzi abakulu temubanoonyako. Mwami Mao ogenda kola ki mu URSB okugikirininga ng'ennyumba y'eddugala ennyumba y'ewunya ekivundu kati ate olumba bali talina kyagenda kolayo mu URSB. So twagala IGG astandinge ku magulu ga abiri aleme okutiisibwa. Naye ensonga esembayo mu press conference ewedde Mwami Mao gye yasembayo kola yatwala eddakiika nga 10 ng'ayogera ku DP at heart ng'atutyoboola ng'atuweebuula ng'emyaka we gyatuyitako nga tasobola kuwangula bululu ewaffe nga bwe batatukkiririzaamu n'ensonga endala nnyingi nnyo. Kakati bw'obanga media house gy'okolera enyumirwa nnyo ebiyise mu ttaka nkusaba owulirize bulungi ensonga zino kubanga Mwami Mao ngenda kumwanukula mu butongole. Ekisookera ddala Mwami Mao okugamba nti ffe twalemererwa era tusobola kuwangula bululu ewaffe olw'okuba tuzze nga twesimbawo abamu ne tulemererwa ziyinza okuba ensonga entuufu ne lwaki atulangira ng'ekibiina ye yakitulusaawo ye yakifuula ekikongoliro. Singa Dokita Semoogerere ne Sebaana baalina ettima nga Mwami Mao lyalina teyali tusoyo mu paalamenti eyo gyatugamba mbu yatuukayo ku myaka 28 singa ali ku sitwiti naye banne baamukolera ekisa n'ayambuka kati ffe yasalawo atusimireko ettaka tetugenda kutuula. Naye ensonga esinga obukulu mukama waffe ye muyombi buyombi. Mwami Mao ye buli ssaawa omuwa guba gumusiiwa ng'anoonya muntu wa kuyomba naye yavuma banne ab'emyaka gye bannambooze balukwago n'abagoba mu kibiina. Generation eddako ey'Abakakande eya Brenda Nabukenya n'abavuma n'abagoba mu kibiina. Kati atandise ffe tugenda ne twebuuza olumu nti oba mukama waffe lwaki alimu nnyo embeera z'abakyala b'okumizigo ate nga mwattu sijja yakulira. Kati omuntu mu luzungu omuntu ekikabwa ekityo gwe tuyita demagogo naye eri ewaffe mu ghetto tumuyita demagogo demakankada. Omuwa guba gumusiiwa buli ssaawa ng'ayagala kuyomba anoonya wakugulako olutalo. Kakati enoona Nambooze yamuvuma ensujju n'amugaa tasobola kuwangula bwa Miss Uganda nehona ne Bolukwago. Noddira musajja munno omusajja omukulu ayina amaka n'abaana n'abakyala ng'alina obwongo obusobola okufuga omukyala asukka mu kwa Mwami Mao yetakisobola. N'olyoka omuyite Mome n'omuyite Male ebyennyanja ebyo nga tebiwunya bulungi kubivuma muntu mukulu munno. Naye Mwami Mao ye buli ssaawa abeera kwegamba